Erinnya lya Kristo omulungi Yesu lyebazibwe. Nebaza Katonda atuwadde obulamu ne tubanga tukyasobola okuwuliziganya olwaleero. Amanya n'eddoboozi Omusumba Samuel Makubuya. Nkomyewo ate mu kitundu kino ekyokubiri ku mulamwa gwaffe ogugamba nti what does it mean to speak with God part 2. Episode yaffe eyokubiri ekwatagana ku kitegeeza ki omuntu okuba nti ayogera ne Katonda. Nnyabo naawe ssebo, obubaka buno bwe bukutuukiddeko nkakasa bino wammanga obyexperiencinga. Osobola okuba oli awo ng'oli mukkiriza naye ng'olina obudde bwe wasabirangamu ng'era osuubira Katonda ajja kwanukula n'okutuusa kati nga takwanukulanga. Oba alina bye yeenukula n'ebirala tannabyanukula. Ku bibiri olina okubaako olinako kimu. Njagala okutegeeza era nga kati w'oli olina ebibuuzo, obubaka buno waliwo gwe busanga. Nzikiriza bujja kubaako gwe busanga. Nga ye alina ebibuuzo ku mutima gwe, yeewuunya lwaki buli kye bamugamba kyonna akikoze eky'omukolo gw'eddiini oba emikolo gy'ekikulisitaayo. Obulombolombo bw'ekikulisitaayo bwonna abukoze. Asize ensigo, awaddeyo buli kintu, okusaba asabye, okusiiba osiibye, naye ng'olina ebibuuzo lwaki ebintu tebikola. Afaanana nga gwe gwenzize okwogera naye. Jjayo Bayibuli yo ne notebook yo mu Feezi 2 gwe gwenzigiridde. Introduction y'omulamwa guno oba ennyanjula y'omulamwa guno, genda ku channel eno yennyini onoonye what does it video eriko title y'eno yennyini what does it mean to speak with God episode 1 ejja kuwa wetugenda otandikira. Naye gwafaanana bw'atyo agamba kiki kye sikoze, gwe gwenzigiridde. Nja kugamba olina ky'otannakola kubanga oyinza okuba obadde tokimanyanga, oba baakikugambako wakigayaalirira oba wakinyooma oba tewakitegeera. Nzizo kikutegeeza nti byonna by'oyitamu Katonda abimanyi. Naye Katonda okubimanya tekimumuvinga kujja ajje mbw apapa kubanga obikooye. Katonda mu bwakatonda bwe, mu kwagala okungi kw'alina, bw'amala okutulokola atusuubira okuba nti tuwuliziganya naye kubanga amakulu g'okuzuukira kwe yaleeta bulamu. Obulamu bufukirirwa, obulamu buliikirizibwa. Obulamu bwa Yesu mu ggwe buliikirizibwa n'ekigambo kya Yesu, buliikirizibwa buluŋŋamizibwa n'omwoyo gwa Yesu. Kaakati ensobi z'obadde okola oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba buwulirize paka gye bukoma, kubanga Mukama si yandiba azze kwanukula ng'akozesa nze. Otegeere pozisoni ya Mukama bw'eyimiridde nti Mukama talinaako kyakunenyezebwa ku bikukwatako, wabula ggwe nange kennyini ekitutte eddembe kirina kye lyogera, ekikumazeeko emirembe kirina kye kitegeeza. Ggwe tomanyi kye kitegeeza. Kale katwebaze Katonda omulungi ow'ekisa, nkwebaza otuganyizza n'obudde buno ne tujja twogere ku nsonga ezitukwatako ng'abaana beera ng'abakkiriza. Twenenya mu maaso go. Obutamanya tebuggisaako muntu musango, naye tukwegayiridde olw'ekisa kyo Ayi Mukama. Ebiro by'obutamanya tewabibala. Nakaakano nina gwe nsaba naye, nina gwe ngenda oyigiriza
ng'obutamanya mwatadde okunyiikira anyiikidde okukola ebimugambiddwa byonna bakabona be naye nga tewali kikyuka era nga n'abamu kibaleetedde okukeŋŋentererwa ne mu kukkiriza ne bakuvaamu ng'era kati balina ebigere bibiri balinnya ewa sitaani ne balinnya n'eno. Mukama abafaanana ng'abo Omwoyo Omutukuvu bayambe obubaka buno tebubayitako kubanga ansa yaabwe mu bubaka buno mweri mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina era amiina. Hallelujah. Throughout the scriptures we see God speaking with people, not merely receiving their words. Okuva mu ntandikwa y'ensi eno okutuusa ku nkomerero y'ensi eno, Katonda agenda kulabikira ng'ayogera n'obulamu bw'abaana b'abantu okuyita mu byawandiikibwa. Ntegera okutuukwo manyi nnina kye nnwanagana nakyo nti bakiyita ebyo ebyakuteekebwa mu birowoozo byo ne babikulowoozesa nti bye bikulu ennyo, ge makubo amakulu ennyo Katonda g'asukkulumya okwogera n'abantu. Okugeza mwenna abawangaalidde mu lugendo lw'Obukristaayo muno batono nnyo abatakoze essaala efaanana bw'eti: Mukama yogerako nange, Mukama yogerako nange, Mukama yogerako nange. Okimanyidde ddala wakakyogera emirundi emeka? Mukama yogerako nange, Mukama yogerako ne gundi, Mukama yogerako n'omusajja oyo, yogerako n'omukyalo oyo, Mukama yogerako ne gundi, Mukama yogerako ne gundi. Yogerako nange, mmanyi ebinkwatako Mukama, olaba bwe mbonaabona, Mukama yogerako nange. Okyabonaabona nnyo senga tokkiriza kuyigirizibwa kwa Kristo kuno mu bulamu bwo. Omuntu asize ng'ayogera ebigambo bwe bityo oba nga yeeyogeza, nkiyita kweyogeza. Omuntu yazze ng'ayogera ebigambo bw'atyo oba nga yeeyogeza ebigambo bwe bityo mu maaso ga Katonda, njagala nkubuulire, omuntu bw'atyo aba ateegedde awantu wamu, kubanga enjigiriza y'awana ey'Ekikulisitaayo yalaga buli mukkiriza nti Katonda ayogera mu birooto. Kituufu, olunyiriri lunnyonnyola nti Katonda ayogera n'abatuukirivu be mu birooto lwakuba tebateekayo mwoyo. Kati the question is, tomanyi wadde ebitandikibwako onofuna okutegeera okuli mu birooto? Because a vision eba okwolesebwa ekintu kye bayita ebirooto, obubaka obutambulira mu birooto, era bwakwayalinga muntu alina levo y'okumanya ekigambo kya Katonda. Kati ekigambo kya Katonda ye foundation y'ebyo by'oteeze. Mukama jangu oyogereko nange, jangu oyogereko nange, era abantu ne bafuukira ddala ne lifuuka essomo. Bw'oloota omunya gutegeeza kino, bw'oloota nga ewammwe mu kyalo kitegeeza kudda mu kyalo. Kati ewammwe naawe okwiza oli mulokole, bw'onoogenda mu kyalo kyo ng'omwana we ali e Kampala ng'aloota ekyalo, ng'aloota mu kyalo kyo ng'akutula waliyo emizimu, gwe buli kyalo kibaako emizimu. Fiyoleza sitaani, fiyoleza abaana b'abantu eziri attached ku interests zaabwe eziri personal, ezitali godly, zibaleetedde okukola ebintu ebyetabulatabula. Ndi wano okujjukiza okuviira ddala ku luberebere lw'ensi eno okutuusa ensi lw'erikoma.
Katonda ebitundu 98 kumpi 99 Katonda ayogerera mu birooto. Ayogerera mu kigambo kya Katonda. Katonda buli kyoyagala okulowoozaako mu nsi yakyogera. Gwe tonnagula bbanja kuwuliriza bantu basomesa kigambo, kuwuliriza baweereza abakukuutira okuteeka obulamu bwo mu kigambo. Gwe tonnagula bbanja kusasira ku baweereza abaluŋŋamya abantu mu kigambo kya Katonda mu mwoyo omutuufu era omugolokofu ogwa Kristo nga tebalina kye beenoonyeza. Gwe tonnafuna bbanja litegeera nti entandikwa y'obulamu kyali kigambo. Ebibuuzo byonna bye weebuuza ddayo osome Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka. Egamba etya? Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'abeera awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Ku lwa kigambo ebintu byonna byakolebwa okuyita mu oyo. Byonoonya byo bye biki ebyo ebitasoboka mu kigambo, ebikuleesa okwogera ebigambo ebitabangudde n'obulamu bwo obw'omwoyo n'obuzaabuzibwa. Ndi wano okugamba Katonda akusaasire tobuzaabuzibwa. Komawo mu kuyigirizibwa kw'ekigambo kya Katonda. Katonda oba obadde omunoonyeza ku nsozi, oba obadde omunoonyeza mu bikko, oba obadde omunoonyeza mu bannabbi, abalala mulina obubonero bwe baabawa bwe mukwatakwatako nti bw'okwata kano Mukama akawulira, bw'okwata kino Mukama akiwulira. Muve mu rituals ez'obulombolombo bw'eddiini, mudde ku kigambo kya Katonda. Ne Yesu gw'osaba erinnya lye ye kigambo. Ekitegeeza buli lw'osoma ekigambo, ekigambo kye kyexpressinga Yesu. Manyi w'onooba ogoberedde okuyigirizibwa kuno ogenda kumalirizanga ozzeeyo bupya mu kuddayo okusoma n'okufuna Yesu yennyini okuyita mu kigambo. Nkugambye, throughout scriptures we speak with God. Twogera ne Katonda okuyita mu kigambo kya Katonda. Okugeza twogera tutya ne Katonda. Omuntu yenna ku kyoya nga tonnaleeta kukasuka bigambo nti budde bwakusaba, kubanga abantu kyabuvunaanyizibwa era sikiwalada era nkiwagira omuntu okubanga n'obudde bwe obuteeketeeke okwogerezeganyanga n'omutonzi we. Budde bulungi, naye obudde bw'obanga obugendamu, sooka oddire ebyo byonna by'owulira nti bikuwambadde mu ndowooza yo nti ogenda kubitegeeza Katonda, oddeyo obinoonyi, osooka onoonye ekigambo kya Katonda kibyogerako ki. Bw'otuuka mu maaso ge mwogera emboozi ekwata ku sayidi ye bw'akyogerako naawe bw'okireeta. Okugeza ekyawandiikibwa kigamba ku mirimu gy'emikono gyaffe Mukama kwajja oyima atuwa omukisa. Kitegeeza gwe atalina ky'oteekako mikono ate essaala ye eba eyina kuyita walala. Bwe kiba kyetaaga kitegeeza oyina by'otagenda kuyingiza mu kusaba okwo, mu kunnyonnyola. Mukama wayogera emirimu gino buli kye nnaateekangako emikono gyange kinaalaba omukisa. Naye olina okuddayo mikono gy'ani egiteekebwa ku kintu ne kiraba omukisa? Si buli. Nkiddamu, ebyawandiikibwa byonna ebisinga biriko condition esooka. Condition first. Okugeza mu kyamateeka 28 okuviira ddala ku lunyiriri olusooka lugamba, katusomeyo, lugamba nti bw'olinyiikiranga, if you fully obey the Lord your God carefully, keep all his commands that I'm giving you today, the Lord your God will set you high above all nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields
will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit basket and bread boards will be blessed. Whenever you go and whatever you do, you will be blessed. Hallelujah. Wanaga, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all these commandments that am giving you today, ekigambo kino, ebiragiro bino, amateeka gano gembawa olwaleero. Amateeka gano gembawa olwaleero. Mu kiseera ekyo ekitegeeza etteeka lino lye yali awa, ebiragiro, mujjukire endagaano enkadde, abantu baatambuliranga ku mateeka ng'ekikozesebwa nga instrument ezaali zirina okulambika abantu mu makubo ga Katonda. Kati ate n'endagaano gye tulimu eya Kristo empya, ekisa kya Katonda kati kitusobozesa okutambulira mu kwagala kwa Katonda n'ebiruubirirwa bya Katonda byonna. Kati kankusooke nkusomeseze ku tteeka eryalambikanga omuntu mu kwagala kwa Katonda. Mu kiseera ekyo newankubadde abasinga era baalemwa, naye papasi y'amateeka yali yakulambika bantu bye balina okwekuuma ne bye balina okukola, eby'emizizo n'egitali bya mizizo. Kati ennyiriri zino weesanga ng'abantu n'okutuusa kati muzisabiramu, Mukama wasuubiza naalabanga omukisa nga nfuluma era nga nnyingira. The condition first egamba, if you fully obey the Lord's commands, ako ko lwaki okabypassinga. Ekitegeeza alina okusabiramu ekyo ekyawandiikibwa ye muntu eyali ali royo eri etteeka eryo n'ebiragiro, nti ayi Mukama, ebisibo byange kabizaale kubanga ngondera etteeka lyo, si ggwe wayogera. Omujuliza, okwogerezeganya ne Katonda kuba kujjudde okujuliza by'osaba mu kigambo kya Katonda. Kankuddiremu, okwogerezeganya ne Katonda kuba kujjudde okujuliza Katonda kyayogera okusinziira ku kikuleese okwogera naye. However, olina okukitegeera nti ekigambo kya Mukama kiruŋŋamya. Kati wano wenkujjidde nti ekyamateeka 28 olusooka kiruŋŋamya, yesi kiraga omukisa onoogufuna otya. Ekitegeeza enfuna gy'onoofuna omumu omukisa kwe kuluŋŋamya kwentegeeza nti the word of God guides. Kiruŋŋamya. Kati omuntu amakulu g'omuzadde kuluŋŋamya mwana, kati ekigambo kya Mukama tukirina kye kituluŋŋamya. Oli mu kunoonyeza Mukama gy'atali. The Lord is in his word. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Yesu ali mu kigambo kye n'okutuusa olwaleero. Awatali kigambo kye tebakulimba. Nkuddiramu, Yesu ali mu kigambo kye n'okutuusa olwaleero. Era mu process eyo tuwuliriza nnyo. Kiki ekigenda okuditamininga empulirizaayo n'ennoonyaayo okumanya Mukama kyayogera? Biki by'oluubirira okutuukako mu bulamu? Ebyo ebiruubirirwa byo sooka obinoonyeze mu kigambo kya Katonda, ojja kulaba Mukama bw'akuluŋŋamya. Enkolagana gy'okoma okweyigiriza ekigambo kya Katonda, okwagala ekigambo kya Katonda, mind yo gy'ekoma okuba transformed mu kutegeera Katonda. Gy'okoma okubeera transformed or becoming a godly person. Godly, omuntu owa Katonda. Obwa Katonda bwongera okwambala obuntu ne bukendeera, obwa Katonda ne bwambala obw'omuntu
n'obeera omuntu wa Katonda, n'obeera omwana wa Katonda, obwataata bukwambala, obuzadde bwa Katonda bunnyambala. Bwe bumala okunnyambala, ekinfuula omwana wa Katonda ne kiryoka kirabika, so si kuvanga eri ng'owooza nze ng'omwana wo nga weeyisa nga atali mwana we. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Okwogerezeganya ne Katonda kinkwayalinga omuntu okuwuliririza. Ekyo gwe ky'olaba ng'ekigambo ekiri mu nnyukuta kya mwoyo nnyo n'okusinga bw'olowooza. Era abamu obasanga bali awo basidibize, ayi Mukama nsaba omwoyo omutukuvu anzijule. Jjula ekigambo eky'omwoyo olaba omwoyo gwe gunaaba tegujjudde. Abantu abamu temulina kigambo, mulowooza omwoyo akujja mu lulwe n'ekigambo ne kikujja mu lulwo. Omwoyo gwa Mukama gutuula wali kigambo we kitudde. Nkikuddiremu gwanoonya okujjula omwoyo omutukuvu, oyo ekigambo kya mwoyo, kubanga ekigambo ye mwoyo yennyini ye Kristo we kitudde n'omwoyo atuulawo. Era ekigambo ekikulemesa obwenzi, ekikulemesa obubbi, ekikulemesa obusamize bwe kituulawo nti kya muzizo, Katonda tasinzibwa n'agattibwako kintu kirala kyonna. Oba bwe kituulawo nti abakabakaba n'abenzi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda, ne kituulawo mu mutima gwo, omwoyo guba gukituuzizza mba buli woolaba abakabawala abakola ebyesittaza gw'oyitawo buyisi ne weeyongerayo, nanti ekibi badduka kidduke. Kakati kitegeeza eyo naawe nkuggyemu mangu abalwana okujjula omwoyo omutukuvu, jjuza ekigambo. Ekigambo bwe kijjula mayindi yo tekiba kyereere, tekiba kyereere. Bwe wuliriza omuntu gy'akoma okwogerezeganya ne Katonda, nkugambye twogerezeganya ne Katonda okuyita mu okuteeka bye twetaaga mu kigambo kya Katonda, okubyogerera mu kigambo nga bwe kiruŋŋamya, bwe kibyogerako, kujuliza ekigambo ekituufu, kujuliza buli ky'owulira nti saalamu ggwe nga tomanyi ky'ojuliza mu kyo, kitegeeza n'okuluŋŋamizibwa ku kyo tojja kufuna. Kitegeeza ki? Bw'ono ojja kukitegeera nti wafuna osobola okukoleeza essaawa nnamba naye ng'oyogera bibyo. Bw'onootegeera ekigambo kya Katonda kye kiruŋŋamya, ogenda kukendeeza n'obudde bw'obadde olowooza nti osaba nnyo kumbe weeyogeza nnyo. Oconcentrating okusaba Katonda ekisa kikuyambe okussa mu nkola okuluŋŋamya kwaluŋŋamizza mu kigambo kya Katonda. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Kaakati kiki ekibaawo era kiki omuntu ky'alina okukola wakati nga osoma ekigambo ate bw'otegeeza bw'ojuliza, oyina by'oweetaaga by'oyogera ne Katonda ng'ojuliza ekigambo ki? Wuliriza, okwogerezeka ne Katonda kitwala okuwuliriza ekigambo kye kigamba. His voice, there is a voice. Gwe oyina okiteeka mu kutegeerako nti buli kigambo ddoboozi lya Katonda, buli kigambo ddoboozi lya Katonda. Nkiddemu, buli kigambo ddoboozi lya Katonda. Oyina okuwuliriza. Aboogerezeganya ne Katonda bawuliziganya. Oyina okuba ng'olina sensi, saba Katonda akuwe sensi ewuliriza ekigambo kye kyogera. Katonda y'aba ayogedde. Mulekerawo okuteega Katonda mu birooto, kubanga sitaani akuloosa ne Katonda akuloosa. Naye sitaani takyusa lunyiriri. Sitaani tayinaayo lunyiriri lwe lwakuleetedde. Ekigambo kya Mukama kisigala kiri constant. Wuliriza. Samuel, 1 Samuel chapter 3 verse 1. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now, in those days, messages from the Lord were very rare, and the vision were quiet and common. Verse 2. One night, Eli,
who was almost blind by now, had gone to bed. The lamp of God had not yet gone out. And Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of the Lord. Suddenly, the Lord called out, Samuel, Samuel. Yes, Samuel replied. What is it? He got up and ran to Eli. Here I am. Did you call me? Wano waliwo ekyokuyiga. Erinnya lya Kristo Yesu lyebazibwe. Kanfundikire ne statement eno. Ekitundu ekirala ojja kisanga mu episode eyokusatu. Eri nga eyali amanyi nti Katonda yayita, nga ono aweereza Samwiri naye nga tamanyi Katonda bw'ayogera, tamanyi ddoboozi lya Katonda naye aweereza. Kyenjagala otegeere, Katonda akunyambire, akusisinkanye omuweereza, ajja okukuluŋŋamya, akupreparinge, akusetinge, akuyigirize nti bw'ayogera ddamu nti yogera omuddo waawulira. Ekyo kyekyali ku Samwiri. Bw'onoosoma Olunyiriri lw'ekkumi verse 10, it says, And the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. And Samuel replied, Speak, your servant is listening. Mu communication, mu mpuliziganya, wabaawo okuwulira. Ye point obwedda gye njagala. Ate waliwo ne point endala nti weetaaga omuweereza mu bulamu bwo ng'ajja kupreparinga okubeera akusetinga okuba nti weetuukira bw'ayogera otegeere nti y'ayogedde. Sigenda kusukkawo wano, tusinkane mu kitundu ekiddako. Sharinga obubaka buno eri muganda wo. Abantu musabye mwekyaye n'okwekyawa. Twetaaga okuwuliziganya mu linnya lya Yesu. Tuteekewo empuliziganya mu kifo ky'okweyogeza nga Katonda tayogeraye. Tuteekewo empuliziganya nga twogera naye ne tumuwuliriza kiki kyatugamba. Eyo gye bayita empuliziganya. Bw'ayogera naffe bwe tumuddamu era bwe twanukula.